weewaawo program tuba tusome nate era egguse, YouTube tuba tusome, Facebook tuba tusome ne TikTok tuba tusome. So mbaniriza n'olunaku olwaleero mwebale nnyo, mwebalire ddala okwekuumira ku mukutu guno. Tuli kataba ka Pawulo kiri mu tukawandiikibwa Kurani Makalinda, yeebale nnyo, yeebalire ddala omulimu gwe yakola okwongera ettaffaali ku lulimi lwaffe Oluganda ate n'okulaba ng'alukuumira ku ntikko omukulu Kurani Makalinda. Mukama Katonda akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala kwa Tempya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteeso wa pulogulaamu eno Tuula Tusome. Akatabo Pawulo kiri mu ttunga bwe nkugambye tuli ku ssuula esemberayo ddala by'otalina kusaagiramu yadde okusagaasagana ng'atudde mu kyannyinimu. Tuula kkalira kiri mu ttu kimanyibwa nnyini kyo, y'essuula erimu ekinyusi eky'akatabo kano. Pawulo abakkirira bw'ati alyoka atandika akatalatala akamutuusa ewaabwe. Awo yasanga abakyala babiri, olwo ettuntu lyali lisse. Abakyala abo baali bagenda mugga. Okuva eno lyonna ku dduuka Pawulo yatambulanga mu kunkujjo ng'akotesa omutwe era abakyala yabeekangira kumpi. Nabo nno baamwekanga bwekanzi kubanga baali ku mboozi yaabwe. Kyeva balamusa nti musibye mutya bannyabo, kyokka teyabatunuulira. Era nabo tebaasooka kumwetegereza naye ate bw'amala okubayitako ne batunula emabega. Mu butali bugenderevu naye n'atunulayo. Omukyala omukyava agamba nti nnyabo, ekisirani kino naakireese ku kyalo kyaffe. Bannange ekisajja tekifangeera, ng'omuntu alabye. Omukyala omulala kyava ddamu nti y'ani oyo? Kuli nti ggwe tokimanyi kino ekisajja ekirogo era ekitemu kizzukulu kya kaawonawo. Maama nga baakyogerako nnyo mawulire. Munne nti vaawo naawe. Kyogamba nti oyo atuyisiza ye Pawulo ng'afuukanye oba olimba. Pawulo mulenzi wansi yonna yandibadde na mu mmotoka. Omanyize kamwe kwogera Pawulo yankwanako olwo nno nga yakava ebuzungu waabwe. Naffe nno twaliwo munnange era ye yanzija ne mu ssomero era munnange era akyeyongera okulombojjera munne ebyemabega. Oli n'amusala ekirimi nti oyo musajja bw'atyo. Omanyi nze nali muyita kizibwe naye bwe nagenda ku nnaku zange eyo ku kibuga nankwana. Omanyi yataggwa kukwana. Bwe namugano yafuuka mpalana. Ye ggwe emisango tewagiwulira gye namuwaabira mu kika? Omanyi baamuguba ne mu kika. Bwe yava ku ebyo yadda mu kutomeza bantu mu mmotoka. Ye munno oyo nno. Abakyala bano bombi omu yali Nambalirwa omulala Perusi. Nambalirwa ne Perusi kikazi ki baagenda okumalayo emboozi yaabwe nga n'okutuuka batuuse ku luzzi. Mu butuufu Nambalirwa olwategeera nti omuntu gwe bayiseeko ye Pawulo teyaddayo kuwuliriza Perusi bye yayogeranga, wabula yamalanga gakkiriza. Kale yali yeesunga bwesuuza okusisinkanako mukwano gwe ow'edda ono, anti bajjajja be baalugera nti omwana w'omutaka. Era olwamala okusena amazzi ne munne teyamulinda n'asaawula engere. Perusi yakandanga kumulagiriza ng'alinga omwokyeko omuliro. Olwatuuka eka kyazira ku ssansuwa wansi nga Nambalirwa yeerongoosaako okutemya n'okuzibula ng'ali ku lugendo olugenda ku kibanja kya Anglikawunawo gye yateebereza nti oba oli awo Pawulo teyali agenze era teyali mukyamu. Kyokka bw'aba atuuka awaka yasooka n'atya ate okukyama. Okusooka agaali amaka gaali gaafuuka dda amatongo. Era okuggyako akasiisira k'amatyansa akaali ebusukka kkubo, abo wonna yali nsiko njereere. Ennyumba ya Anglikawunawo nayo yali mu nsiko. Ng'oggyeeko ekyo Nambalirwa yali tekakasa nti Pawulo yali akyamujjukira. Oluvannyuma lwa byonna munnange yeevaamu ng'enkoko emira ensanafu bayita nti abeeno. Pawulo yali aserengese emmanga mu mmwanyi ku malaalo ga kitaawe ne bajjajjaabe. Kale yasooka kwekanga nga lowooza nti mizimu gye giyita. Naye bwe yagenda okwetegereza nga ddoboozi lya muntu, kyeyava ayitaba era n'akwata ekkubo okuddayo eka. Kyokka nga yeewuunya nti anaayita abantu mu kifulukwa. Olwo yali awanudde ne paapaali lye yali aliisa akamuli. Era yagenda alyanga eno bw'afuuwa n'oluwa omuntu ayise empozi aleme kutya nnyo. Naye bw'aba atuuka bw'ati mmanju teyakuba amaaso nga ku muntu ono ddala. Ye teyasooka na kumutegeera era yamala akaseera ng'amugezesa amaaso gaali gamumanyi era ng'afaanana Nambalirwa naye kyali kye kiyinzika
kukkirizika nga kijja kitya. Bombi balwawo nga basiriikiridde, naye oluvannyuma ate bombi nga balinga abaduumire. Omu n'ayita munne nti Ssaalongo wange, n'oli n'amuyitaba nti Nambalirwa. Obutakulimba eppaapali Pawulo gye yalisuula tewali yamanyaayo. N'adduka ne Nambalirwa n'adduka bambi, ne basisinkana ku lusebenju ne bagongana mu bifuba, era mu kifo ky'okubuuzaganya Nambalirwa yadda mu kukaaba. Ezziga ly'ekisajja liva wala, naye ne Pawulo yagenda okuwulira nga naye ayunguka ebiyengeyenge. Kyava atunula ebbali, bwe yatemya ate amaziga ne gakulukuta, n'agasangula n'engalo ze era n'afeesa. Kyeyava abuuza Nambalirwa nti ndaba kwani? Okyali Nambalirwa? Omuwala ekibuuzo ekyo yakiraba ng'ekyobusirusiru era yamala gakyeddiramu nti golabye nkyesa nnyo, weewaawo kale ekyalo kinkutudde naye nze Nambalirwa. Munnange Pawulo yasekera mu kikondi, kyava amubuuza nti watuuka otya eno ewaffe? Nkumanyidde eri. Ye bannange otegedde otya nti nzize? Nandi kyobadde onoonya muntu mulala? Ko Nambalirwa nti nnyabo nze nnina amaaso, siringa ggwe atalaba. Empozi yeeyongera okugwa amakerenda. Nambalirwa n'ategeeza Pawulo nga bwe yaakamala kuwa binoga emyaka 3 emiramba, era ng'abeera wa taataawe omuto. Era olwo Pawulo ne Nambalirwa baali batudde awo ku lubengo olwali mu luggya. Bwe waayita akaseera, Nambalirwa n'asibula nti munnange kaŋŋende, taata talwate kubuuza nga tandaba. Tefero olubuto, taata wa Nambalirwa omuto, baali bamanyiganye nnyo ne Pawulo kubanga buli lubuto lwe yamusisinkananga ng'amuyita mutabani. Ne mu kugenda e Bulaaya lubuto yeegattiramu ne bazibumpira ne bawerekera ku Pawulo okumutuusa entebe ku kisaawe. Awo nno Pawulo bwe yategeera nti lubuto taata wa Nambalirwa, enkeera omuwala gy'abeera ennaku zino, yamanya nti kisalidde mu ntamu. Bwe yali asibula Nambalirwa, Pawulo n'amusuubiza oba yamubuuza oba ayinza okugenda okumulabako enkeera. Ko Nambalirwa nti ewaffe tetugoba bagenyi. Ate munnange Pawulo yali ayagala wambazi. Olwo Pawulo yasula wa Matyansi. Matyansi ye yali mulirwanwa w'omuddembo ow'ekifulukwa ky'abazibumbira taata wa Pawulo. Akayumba ka Matyansi kaali kasubi nga ka kisuuwa, tekaalimu kisenge, mwalimu ebitanda ebisite 2 era nga biriraaniganye. Wansi w'ekimu ku bitanda bino yaliyo enkoko emaamidde, era ennyumba yonna yalimu obuloolo bungi, kyokka Matyansi ye yali akumye ekyoto okugoba ku buloolo buno. Matyansi Pawulo yamwalira awo ekitentegere kyokka kye yalina, era oluusi kye yanugirangamu n'emmwanyi. Kyokka ekiro ekyo Pawulo yasula akulungutana. Yalowooza engeri gy'anaasisinkanamu taata lubuto. Baali baludde nnyo okulabagana, era mulyagiranga ne yeepimamu nti nga ngubaasidde nnyo, lubuto ananfaako tangobe bugobi Pawulo waabwe. Ate bwe yali akyali ku ebyo, omwoyo omulala ne gumugamba nti naye ogenderera lubuto oba muwala, ate oba kale omuwala akuyise gw'ofaayo ki? Olwo nno n'aguma, ne Katonda teyamuliira mpinga ng'obudde abuggyako eddiba. Emisana lyonna Pawulo yasiiba yeezigula, yakeera kwoza, era munne Matyansi yamwazika ebbensene yaliko n'enziro, kubanga mwe yafumbiranga ag'okunaaba. N'amuwa n'ekituli kya sabbuuni ddimi lya ng'ombe, era yamwazika n'ekiwale mwe yasiiba nga ziri ezizaazaanise, anti omumanyi omwavu lwayoza takyala, ate ng'oluusi ayoza kiro. Ebyembi Matyansi teyalina paasi. Pawulo engoye yazigoloza ngalo, bwe yazizingazingako nga zimaze okukala n'azinyigiriza mpozi atera afunemu obukindo. N'ebigatto bye mpozi yabisiimula bulungi ne biddirawo ddala, era yalaba obudde nga bunaatera okutuuka ne yeezigulako wamma ggwe bwe yayambala ate n'adda buto. Mu butuufu ng'oyinza n'okugamba nti bwe yessa mu kkubo ng'ayimiriza n'abayise era ng'aboogeza obwama. Teyalwa ng'atuuka wa taata lubuto, eky'omukisa ne taata lubuto yamusanga awo mu luggya. Yali ava kuwerekera mugenyi, era nga kirabika nti yali yategeddeko dda nti Pawulo ali ku kyalo okwo, era n'okumwetegekera ng'amwetegekedde. Anti yamulabira eri n'amuboggokera nti muva Bulaaya otugamba ki?
Pawulo yeesisiwala, wabula olw'okuba nti yali takyayinza kukyuka kudda nnyuma, kyava addamu nti nedda ssebo, nzize kubalabako bulabi. Olubuto nti ng'otulabako ki? Badde watwegaana dda. Ye munnange yali akyeyongera okufukumuka agagambo, mwannyina temusanyukira kyava ava mu nju. N'agamba nti naawe baaba olimba, omugenyi tomulinda nakutuula ng'omubogokera otyo, wamma yingira. Olubuto nti ate kuboggoka ki? Wano towulidde Perusi by'ayogedde? Bw'abadde ayogera era nga tumuwakanyizza. Perusi si kizibweye zibuwono ddala. Temusanyukira nti eŋŋambo za kuno bannange, wamma taata tuwulira awo, era dde musulayo mutya nno otubuze ku maaso. Ko Pawulo nti mitawaana nnyabo, temusanyukira nti twagiwulira era baaba mulabye najjo nno, ng'otusuulidde omwoyo ozze emizimu gye wamma gikuwunyeko, okoze bulungi nnyo. Munnange temusanyukira, omugenyi yamutuuliza ddala mu luggya, era kino Pawulo kyamuyamba okunoonyesa amaaso nnambalirwa oba nno yali ali mu nju, oba yali mu nnimiro, oba yali agenze mugga. Leero Pawulo n'abeeraawo nga tamanyi kyakukola. Yali agenda okwevamu abuuze, yagenda okuwulira ng'enswagiro mu mwanyi. Muli n'asaba mpozi zibeere za munne, era yakyuka mpola n'atunulayo, kyamubuukako kubanga enswagiro zaali za jjajja w'awaka, maama wa lubuto. Olwo nno temusanyukira era anyumya, yali aleseeyo ng'ali awo bubeezi. Mpozi yategeera nti Pawulo aliko ebizibu bye bimuleese. Pawulo yasalawo gaakusiibula nga nti talaba bw'atandika kubuuza munne gy'ali. Naye bwe yasiibula bw'ati, temusanyukira kyava amugamba nti ne mukazi wo tomulinze kumubuuzaako, wamma ate ng'empisa zo zaasibuukira ddala mu kibuga eyo ne zikamala. Pawulo nti mukazi wange ani nnyabo? Temusanyukira nti nambalirwa, ffe tubadde tugamba nti n'okukuleeta yakuleese, otyo nno uyo naye agguse. Nambalirwa jangu wamma ggwe olabe ku eyali balo, mwani wange n'okusibula badde asiibula nga takubuuzizza na gy'oli. Bazeeki Nambalirwa bwatu bwe yabuuza n'agamba nti mwami Pawulo ogguse ddi? Tolaga munnange nga tusanyuse okukulaba. Bwe baamala okulamusaganya, Pawulo n'agamba nti munnange nze simanyangako nti eno yeewammwe, nze mbadde nzize kulaba ku bakulu bano. Olwamala ebyo ng'asibula, kusenga we nti katukuwerekereko ate ggwe munnange onaabanga azze okusaba omunnyo. Bamulinnyirako bulinnyezi mu musaayi, kyokka yafuna akaseera mpozi okugamba Nambalirwa nga bw'amuwoza olugendo. Ko Nambalirwa nti njijja kukutumira. Munnange olwala okubakuba emabega, temusanyukira ate n'asuna ku muwala we nti owange eyali balonga agubaasidde. Wawona mwana wange, omusajja yenna alinga ataasoma nako. Bannange gundi Perusi atugambye mbu yazze eggulo, yesuziibwa. Kyokka temusanyukira yagenda okulaba ng'ebigambo Nambalirwa tebimusanyusa, kale kyava amugamba nti naye ndowooza omusajja oyo wali omwagala nnyo, kale guma obufumbo Katonda yabutegeka. Nze ndaba Sera asinga Pawulo emirundi mingi mu ngeri zonna. Jjajja wa Nambalirwa bw'atyo bwe yamugamba oba bwe yamutegeeza nga bwe nnyinza okukubuulira. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome, essuula ekyagenda mu maaso, naye katuwunzikira awo essaawa zino zennyini. Tugenda sisinkana mu episode esembayo nga tukawunzika akatabo. Awo wennyini we tukomye bw'oba okwata ekigalo. Muzzukulu wa Mugibe munnakyala akwata empya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno Tuula Tusome, awangaale ayibeene.